Mukwano gwange okola bulungi nnyo okuteekangako akatambi kano ate okusinga byonna n'okasindikira bannaffe. Amannya nze Catherine Mitala, ndi mubuulizi wa njiri era enjiri eno ey'olwaleero ngikutuusaako okuva mu kitabo kya Luka. Essula egenda kubeera ya 15, ngenda kutandikira ku lunyiriri olusooka. Tugenda kusoma sitoole eyo eri awo, tugenda kuggyawo enjiri ojja giwulira. Olunyiriri olusooka luga nti awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera okumuwulira. Abafalisaayo n'abawandiisi ne beemulugunya nga bagamba nti ono asembeza abalina ebibi era alya nabo kanziremu olwokubiri. Abafalisaayo n'abawandiisi ne beemulugunya nga bagamba nti ono asembeza abalina ebibi era alya nabo. N'abagerera olugero luno ng'agamba nti muntu ki mu mmwe alina endiga 10, bw'abulwako emu ataleka ziri 99 ku ttale n'agoberera eri eyabuze okutuusa lw'agiraba? Kale bw'agiraba agissa ku kibegabega kye ng'asanyuka. Bw'atuuka eka n'ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'abagamba nti munsanyukireko kubanga nzudde endiga yange eyabadde ebuze. Mbagamba nti bwe kityo linaabanga ssanyu mu ggulu olw'oyo alina ebibi eyeenenya okusinga abatuukirivu 99 abatanneenenya. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yagera olugero luno oba yali nga abaleetera ekyokulabirako kino eky'omuntu ng'alina endiga ze 99, kubanga abafalisaayo n'abawandiisi baali beemulugunyiza Mukama waffe nga bagamba nti alya n'abawooza n'abantu abalina ebibi. Naye jjukira bambi bo bajjanga kumuwuliriza kubanga enjigiriza ya Mukama waffe yabanga nnungi. Ate olaba n'olwaleero enjigiriza ya Mukama waffe nnungi. Gwe bw'owulira akatambi ako si kalungi? Bw'olaba omubuulizi wali ku TV si birungi ebigambo by'ayogera? Bannange ebigambo bya Mukama waffe birungi. Kati bano abasajja abalina ebibi n'abawooza, kubanga abawooza baba bawooza nga tebateekamu n'ezaabwe oba bawooza ne bawa birisiiti ebikyamu nga baba bala nti bo boonoonyi nnyo. Kati bano abafalisaayo n'abawandiisi abaali beeraba nga bo batuukirivu ne beemulugunya ne bagamba ono alya n'abalina ebibi. Naye Mukama waffe n'abagerera olugero ng'agamba nti muntu ki alina endiga 99 bw'ebulako emu ataleka 99 ku ttale n'anoonya endiga emu? Yali ategeeza ki? Nti Mukama waffe asobola okuleka endiga 99 n'anoonya omuntu oyo yekka alina ebibi, omuntu oyo abuze, kubanga bano abalala baba balungi, bali bulungi, n'anoonya endiga eyo ebuze. Era bino byonna muganda wange tubikola tufuba, tuyimirira ku butale, tuyimirira ku makubo, mu nkuba, mu musana ne mu bwonna nga tubuulira enjiri okuggyayo endiga emu bw'eti eba ebuze. Era Mukama waffe yennyini n'abuuza n'ayogera n'agamba nti nti muntu ki mu mmwe alina endiga 10 bw'abulwako emu ataleka ziri 99 ku ttale n'agoberera eri eyabuze okutuusa ng'agirabye. Mukama waffe bw'anoonya eyabula amunoonya paka ng'amulabye. Kyovudde olaba akunoonya ku mizindaalo egyo gye bateeka ku kkubo, n'akunoonya mu kulusedi, oba oli awo ng'owatakisi asuddemu oluyimba aba enjiri, wonna Mukama waffe akunoonya. Njagala okuba ekifaananyi eky'omuntu ng'alina ky'anoonya. Omuntu oyo anoonyeza buli wamu. Ne Mukama waffe akunoonyeza buli wamu muganda wange.
jjukira ne mukyala wa waka oba mwami wo b'abaana balina enjiri gye bakubuulira waka. Mukama ng'akunoonya, Mukama akunoonyezza ku mulimu, Mukama akunoonyezza wonna. Oluusi n'abamu ne mu masabo abanoonyaayo. Omusawo ow'ekinnansi n'amugamba mbu Katonda bw'anaaba yagadde ojja kuwona, n'atakitegeera nti mbadde nazze gw'omponya ate katonjuliza Katonda. Awo Katonda aba amusimatudde ekigambo ekyo ng'akunoonya. Oluganda n'akatambi kano, Mukama antumye okkunoonya. Gw'olindigeemu eyabula. Mukama tasanyukira omuntu yenna okgenda mu kuzikirira, kubanga yatondebwa mu kifaananyi kye. Ffenna twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda era twatondebwa mu ngeri ya Katonda. Kati ekya Katonda ekiri mu ffe Mukama akinoonya, ayagala akinoonye paka ng'akirabye. Mukama yeebazibwe. Mukama anoonya ekyo ekiri oyo afaanana gwe, nze naawe tufaanana Katonda. Si mibiri gino gye gifaanana Katonda, naye munda mufe oyo omuntu aliyo, oyo omuntu ayogera, omuntu oyo asalawo n'agamba kaŋŋende ndokoke oba kaŋŋende nzibe, kaŋŋende nkole, oyo Mukama gwanoonya. Tayagala n'omwabule, kubanga amanyi nti ekifaananyi kye kye kiba kikoze eki, kye kiba kibuze. N'olwekyo yagera olugero luno ng'abalaga nti nze nnoonya wonna abantu bange we baba bali. Agambye nti kale bw'agiraba agissa ku kibegabega kye ng'asanyuka. Mukama bw'akulaba, Mukama n'omala oddamu essaala n'oyatula obulokozi, oba bukusanze mu nguudo, oba bukusanze waka, oba bukusanze ku mulimu, asanyuka nnyo. Mbu n'akussa ne ku kibegabega kye, nti bw'atuuka waka ayita mikwano gye ne balirwana be n'abagamba nti munsanyukireko, kubanga nzudde endiga yange eyabadde ebuze. Mukama asanyukira nnyo okulaba nate omuntu eyali abuze, kubanga ffenna twabula, ffenna twayonoona, ffenna tetwatuuka ku kitiibwa kya Katonda. Naye abo bokka abamukkiriza, oba bonna abamukkiriza, yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Mukama atunoonya ng'ayagala tuwe obuyinza tufuuke oba tuddeyo tubeere abaana ba Katonda, tuddeyo mu kifaananyi kiri Adamu kye yalimu nga tannayonoona, kubanga Katonda yajjanga ne banyumya. Mukama ayagala enkolagana eyo n'omuntu. Adamu bwe yali tannaba kugwa, Katonda yajjanga ne banyumya ne bateesa ng'alina munne, nga mufuzi munne. Katonda afugira mu ggulu, Adamu afugira mu nsi. Era olaba bwe yagwa yamunoonya n'amunoonya n'agamba nti ono sijja mmulekera, Setaani ono eyamulimbye okubba ekibala sijja mmulekera. Kye kimu naawe agamba sijja mmuleka mu mwenge, sijja mmuleka mu masabo, sijja mmuleka mu bwenzi, sijja mmuleka ŋŋenda naye. Mbu naye bw'omala oyatula n'ogamba mu butuufu nange kankomewo eri Katonda wange, mbu aba n'essanyu lingi. N'ayita ne bamalayika gye mikwano gye, n'ayita ne bamalayika mujje mumusanyukireko. Catherine yali abuze naye kati azaawuse. Christopher yali abuze naye kaakati azaawuse. Mujje tukole embaga, mujje tusanyuke. Olw'omusanvu alugamba nti mbagamba nti bwe kito liriba ssanyu mu ggulu. Olw'oyo alina ebibi eyeenenya, bannange liba ssanyu. Liba ssanyu mu ggulu eri omubi eyeenenya, kubanga Katonda amanyi ababi gye bagenda okubeera. Mukama waffe amanyi ekifo eky'ababi bwe kirimu obulumi, bwe kirimu obujiji, bwe kirimu okubonaabona okw'emirembe n'emirembe. So asanyuka nnyo bw'obanga oyatudde obulokozi ng'ozaawuse. Mukama waffe asanyuka ng'agamba oyo omuliro aguwonye, kubanga gwategekebwa Setaani ne bamalayika be. Kati Setaani n'asala olugezigezi n'asendasenda abantu bangi baafa dda nga tebalokose. Bajjajjaffe bonna baafa dda. Nze nga sinalokoka, bajjajja bange abali emabega saawulirayo mulokole. Abo bonna Setaani yabatwala. Naye Katonda asanyuka okulaba nga nze Catherine nalokoka, nga mponya ekifo kiri eky'obulumi
ekirimu abasaba naye nga tebaddibwamu ng'omusajja oli omugagga nti asanyukira omubi eyeenenya okusinga abatuukirivu 99 abatanneenenya. Bano obamanyi abatuukirivu 99 be bagamba ffe eddiini zaffe zitumala, ffeera ebizimbe byaffe bitumala, era nze sirina kibi kye nali nkoze seetaaga kwenenya. Abo be batuukirivu 99 abatanneenenya. Naye ate waliwo abatuukirivu abalala oba abatuukirivu abalala beebo bakasalina, ba John, ba Mary abamaze okwenenya ebibi byabwe. Abo basanyukidde n'akola n'embaga n'agamba bannange endiga yange yali ebuze mujje munsanyukireko. Era bw'oyita banno okukusanyukirako yeeba mbaga. Mukama waffe akola embaga, Mukama waffe asanyuka kubanga amanyi omuliro guli ogukumibwa Setaani, ogukumibwa abamalayika, emizimu egyagwa ne Setaani baali bamalayika naye bwe baagwa bafuuka mizimu emibi. Nti liba ssanyu jjereere mu ggulu. Wano ku nsi bayinza okunyiigira, bayinza okugamba nti wasiriwadde, bayinza okuvuma, bayinza okutuuma amannya, naye ekibeera mu ggulu singa Katonda agezaako n'atubikkulirako nga waliwo omuntu alokose n'atubikkulirako katono bwe kati, engeri bamalayika gye baba basanyuka nga waliwo eyeenenyezza ng'olwaleero bw'ogenda okwenenya, bamalayika bagenda kusanyukirako bagambe nti oyo awonye Geyeena, oyo awonye Geyeena, oyo azuuliddwa, oyo azaawuse okusinga 99 abatanneenenya. Bannange oyinza okuba nga oli ku batuukirivu 99 abatanneenenya nga gwe obutuukirivu obubwo wabwekolera, kubanga nze nga bannyo anti nze nkola bwe nti mu kyaki ye waffe, anti nze nawaayo n'ettaka. Ebyo byonna bikolwa bya butuukirivu naye ate gwe ate tebikulokola. Bya butuukirivu naye tebikulokola. Weetaaga okwatula Yesu Kristo okubeera omulokozi wo. Weetaaga okuzuuka olwaleero bwe bulokozi bwo. Ate enkya musango buyinza okutya n'ogamba mukyala yatugambye enkya musango nga tetugulaba. Enkya buli muntu alina enkyaye. Enkya yange eyinza okukya nga siriiwo, kati olwo mba ngenze biba biwedde. So n'olwekyo nandikwagaliza era nkwagaliza obulokozi. Nkwagaliza oyatula obulokozi mukwano gwange. Era bw'obanga okisembye ng'okkiriziganyiza wamu nange ga nti ayi Mukama wange nkwebaza olw'enjiri gye mpulidde nti neetaaga okuzuuka. Nze mbadde endiga ewagamidde mu ttamiiro, nze mbadde endiga ewagamidde mu bibi, naye olwaleero nneenenya. Osonyiwe ebibi byange byonna bye nakola, bye bankolako, bye bankolera ne bye nakola ku balala, byonna binsonyiwe ayi Mukama. Ate onnaaze n'omusaayi gwo onfuula omu ku baana bo. Ndokose olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Weebale nnyo.